Emisi y'amazuukira ga Yesu Kristo ku Lutikiro bageetandise ku ssaawa nyange ekulemeddwamu Ssaabasumba w'essekkulu erya Kampala Dr. Supiani Zitolwanga. Yeetabyeko abakungu okuva mu gavumenti y'Emmengo n'eya wakati nga bakulemeddwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga ate eya wakati n'ekulemerwamu Minisitiri w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Jesse Muyingo. Ssaabasumba asose kujjukiza Abakristu amakulu agali mu mazuukira omulina okwagala bannaffe. Yeteeka erisinga okulusiddala amateeka 10 gakuwa ne Katonda okumwagala ffenna ate n'okwagala bannaffe n'obikola agamba nti kyannaku okubanga abantu beeyongera amasizeni gye bakomye okweyongera n'ebikolobero gye bikomye okuba ebyenje n'okoddeyo obubbi obwenzi obutemo n'ebirala. Amaka gakyasise obutemu bweyongedde ebyaswaka babyeyongedde nolabira ddala nga tulinga abamudefuli mulamu saate ekikubagiza tweyongedde nnyo mu muwendo okusinza bannange twekwetu mu ngalo kubanga omuwendo gw'abantu gweyongedde n'egereza zakukyakumala lwanga asibye abantu okugendeza bye boogera okulaba nga bakuuma n'okusabira eddembe mu ggwanga. Wanaasomedde Abakristu amateeka gafuga okusaba okusabirwa n'ebifo ebisabirwamu. Ono alabudde ne bannamawulire okukomya okumuka kwogera byatalina kwogerako. Ebigenda mu maaso bibi era yannaku kibituuse ebituuse naye yennaku okuteekamu ebitaliimu ng'ennakukwezese batadde munomba kwafa yafunisa Ssaabasumba yafunyisamu kyensaba kwekikwatako abagamukuba ensi amawulire musoke mwekuze ng'ekituufu. Ate Katikkiro Charles Peter Mayiga akubiriza gavumenti n'abagivuganya okugoberera amateeka olwo buli muntu asobola okweyagalira mu ggwanga lye. Bwe tuneekasukira amayinja fenna tujja kuvaamu amaaso kulenga Uganda tufeeko katutu kyajako okugoberera amateeka mu buli mbeera yetubetuufu mu ngeri emu ne gavumenti ekugoberera amateeka bw'eba etangira abo beegamu atwagala kuleeta okwetanalo. Ate Minisita Muyinga asabye abantu okusabira abalamuzi abalina okusalawo ku musonga mu Mbabazi ne Pulezidenti Museveni kuba kye banaasalawo kikulu nnyo eri eggwanga. Guno abalamuzi abakooti ensukulu bakugusala nga 31 omwezi guno. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.